twolekedde omwaka 2026 era nga muganda wange guno omwaka mu ntandikwa yaagwo mu mwezi ogwa January we tusuubira okuba nti tusuula akalulu. Akalulu kano ke kandibadde, ntegeeza nti ke kandibadde akasalawo ani bannayuganda gwe balonze nga president. Naye olw'okuba nti ebyobufuzi wano e Uganda birimu ebizibu bingi nnyo, bwe twogera ku kalulu tukimanyi bulungi nnyo tekabeerango kamazima na bwenkanya. Kale yensonga lwaki nkugamba nti ke kandibadde kasalawo ani abeera president, era tukimanyi bulungi nnyo akalulu ka 2026 ng'obululu bwonna obulala obubadde nga bujja bubaawo, era nako muganda wange eyafa neyasika bonna beebamu. Naye era tuba n'essuubi mu bintu bingi nnyo. Abamu bagamba nti opposition esaana ne yeegatta okusobola okubeera nga basobola okuvuganya Gen. Museveni bamukuba ekigo n'enkoona enywe bamulekera omuntu omu. Ekyo essaawa eno munnayuganda yenna alowooza nti kisoboka, muganda wange oba oli ku bibyo tukimanye bulungi nnyo ekyo tekisoboka, era oba oli awo kyandisobose. Naye nga bwe nkugambye nti akalulu 2026 ng'obululu obulala bwonna obubadde nga bujja bubaawo bubeera butegeke, babeera bategese butegeke nga baga nti bategese akalulu, era byonna bategeka bitegeke. Kitegeeza nti byonna ebikabeeramu bibeera bitegeke. Okwawula yawula mu buwagizi, bannakigwanyizi babeeramu bangi era nga bazze kwekolera mu ssimbi. Mulaba ba candidates nga bameruseewo, mulaba nti n'ebibiina by'ebyobufuzi byonna ebiri ku opposition nti biremererwa okubeera nga bijja n'omuntu omu gwe basuubira okuba nti yaliko amaanyi g'abantu gonna era ng'abantu bonna gwe batunuulidde ate ng'abeerawo. Era ku mulundi guno oba okuva mu kalulu ka 2021 omuntu oyo kwegamba gw'oyinza okukompeyaringa n'abantu abalala kugamba abaali badde oba abaaliko abamanyifu ennyo nga bw'onoogamba nti katugeze Dr. Kawanga Ssemwogerere omugenzi nti ye yali amanyise kumpi buli nsonda ya Uganda nga bamumanyi nga DP era erina amaanyi. Naye ate Robert Kyagulanyi Ssentamu ndowooza yaddirira kubanga ye yali ya campaigninga dda bwe twagendera mu mwaka ogwa 2017 nti yali ya campaigninga kumpi emyaka 10 emabega, era ng'abantu bonna bamumanyi kubanga abantu balina okubaako kwe basinzira okubeera nga bakumanya. Newankubadde nga bannaffe abamu baagamba nti muyimbi buyimbi, abantu bamanyi lwa kuyimba, baba bagenze kulaba ku sereebu mbu tebamulabangako. Era we wava omukwano era we wali amasannyalaze ge, buli muntu alina ango kwasinzira okubeera nti nna amanyidde omuntu oyo, era awo we wava amaanyi ge. Kati ne Robert Kyagulanyi Ssentamu amaanyi yagajjaawo nti yali yakola dde ennyimba ez'enkyukakyuka era nga zaabuna dda buli wamu. Femu yagijja mu kuyimba, entalo zibabadde nazo ne babebe kulu bakamiliyoni n'ebirala ebibadde mu music byonna nti bannayuganda babadde babigoberera, era ne batuuka n'okubeera nga batwala zi side nti nze ndi ttiimu Bobi Wine, ndi ttiimu Chameleone, ndi ttiimu Bebe Cool. Kati ekyo era ne NRM yakiraba mu nkola ey'omweyogereze takusuuza kayanziko nti nabo baakiraba. Yensonga lwaki okiraba nti bayingidde nnyo mu kisaawe oba mu industry ey'okuyimba ne bakozesa abayimbi kuba bakimanyi balina influence. Kibagezaako kubalimba nti Bobi Wine talina maanyi kubanga abantu bamulaba ng'omuyimbi obuyimbi. Yensonga lwaki okiraba nti beekwata Bebe Cool ne beekwata Chameleone ne beekwata Kenzo n'abalala bonna ne babavuba mu ngeri efaanaganako bwetyo kubanga bakimanyi bano balina omukwano ate oba oliawo ogw'enjawulo eri abantu ng'ate balina communication nti omuntu ate oluyimba ne lutambula ensi yonna.
era oyinza okutuuka mu nsi ezimu wano mu Africa n'obuuza ani amanyi Museveni nga tebamumanyi, n'obuuza ani amanyi Eddie Kenzo ne bawanika emikono ne bakubuulira n'ennyimba ze yayimba ne bakuyimbiramu. Kale mu buufu obwo omuntu agezaako okubeera nti nno akavalinga Uganda yonna mu kumanyika mu byobufuzi gwe tulinawo ye Bobi Wine, nti at least Uganda yonna emukola ki, emumanyi, bonna bamanyi Bobi Wine. Eri Kyagulanyi bagenze bayigaliyige ng'era bwe kibadde ku bantu bonna abayitidde mu art oba mu talents okubeera nga bamanyika ba Arnold Schwarzenegger n'abalala bonna abayingidde ebyobufuzi, naye ng'etutumu baalijja wali, abalala baalijja mu mmundu nga General Museveni, naye etutumu ye bwe yalijjaawo mu mmundu na ku stage nga ntalo, era y'ensonga lwaki yeeyita Ssaabalwanyi. Kale bwe tuddayo ku mulamwa gwaffe nti nga twolekedde akalulu ka 2026 okulonda president, tulaba political landscape wano e Uganda, era nga tutunuulidde capacity ya opposition parties okubeera nti nno basobola okubeera nga baleeta amaanyi agawamu nga beegasse, kwegamba ekyalibadde kifaanaganako nga United Forces of Change, okubeera nga bavuganya General Museveni eyasimba amakanda mu bulungi n'obubi. Bwe njogera mu bulungi n'obubi waliwo abagamba nti naye gwe ng'olina obukyayi bungi, nedda kyekituufu, kubanga General Museveni nga biseera biri yabeerera mu nsiko yali ayogera birala, essaawa eno ayogera birala, we yajjira mu buyinza yali ayogera birala, era bw'oba oyagala okufuna obukakafu buuza Bamiriya Matembe n'abalala bonna be yajja nabo, obabuuze nti wamma General Museveni be yabagambanga mu nsiko bwe yabasuubiza ne mu kaseera bwe yajjira mu buyinza bye yakola, muganda wange yajja ayogera birala, era nga teri ayagala kusubwa. Speech ya General Museveni nga tukyali baana bato nga anaayogera, muganda wange abantu bonna bajja balabe Museveni ng'ayogera, bonna bamulabanga omununuzi w'eggwanga, naye kye yafuuka oluvannyuma n'atuuka n'okuba nga yeewera. Okwewera ekigambo yava ekigambo ndi mmwe njabbata nze muganda wange. Awo ennamusa nedda kuki ku nnyooge. Kaakati ku nsonga ey'okubeera nti opposition esobola okubeera nga yeegatta, tukkaanye ffenna tekisoboka. Era awo nsuubira okuba nti abantu baali badde oba aba opposition oba abo abaagala enkyukakyuka bandi badde bakikubaho ne kampeyini ennamba timusuubirayo opposition kwegatta, tekijja kusoboka olw'ensonga nti eyo y'emu ku pulaani oba ku manifesto za General Museveni zajja akozesa ne mu speech ze zonna okubeera nti avunza opposition, kubanga yagamba nti 2020 tewagenda kubeerawo opposition. Ekyo yakyogera era n'akakasa n'agamba nti FDC, UPC, DP n'ebibiina ebirala byonna bakolagana bulungi nnyo, naye Nuupu yekyakoze eki yekyamulemye. Ti Nuupu yekyamulemye kituufu nti ensolima mweziri azisindiseemu, y'ensonga lwaki tekisoboka kubeera nti ne Nuupu kennyini we tuli essaawa eno nti yeegatta mu butuufu bw'okwegatta, kuba tukimanyi bulungi nnyo nti entalo weeziri muzirabye ezibaddewo, mulabye nga wano mu Central Region, kubanga naawe tujja lwaki mu Central Region, kubanga eri ewalala nsuubira okubanga bo enjiri baagibaliisa dda, bagitambuliza ku Bobi Wine lwakuba Muganda, baagala kukomyawo Kabaka yekka. Mulaba ba agents nga Norbert Mao be bageza kukubeera nga basaasaanya mu bantu, babateekamu endowooza eyo, era ekyo gwe tolowooza nti abantu tebakibayinga,
sebo bakiwuliriza era waliwo abali stigmatized nga batambulira ku tribes nga bali tribal kwegamba omutima ogwo waliwo abagulina kati just gwetaaga kwongeramu bwongezi maanyi era oli kasita akyogera bw'ati atandikirawo saagala baganda saagala atombuulira waakiri omulala yenna naye nedda omuganda nedda ekyo mukiraba bazze bakitambuza kyobula nga abantu bonna abatambulira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu kati nga bali Bwongoya n'abalala era bajja kuba nnyo era nsobola kuba bababuuza nti mukola kino omuganda kubanga bakimanyi bulungi nnyo amaanyi agali awo ate era bakimanyi nti omuganda yasobola okugatta Uganda yonna kubanga yatalina bukyayi ku bantu abalala yatabulina nti obusosoze bwe buba weebuli mu tribes zonna eziri mu Uganda nsuubira okubanga abaganda balina butono kubanga abaganda n'abasoga be bamu almost naye awo tolabanga era wano regions bw'obala ngera nga bwengenda okubuulira mu maaso awo nti babala nti mu Buganda mu Eastern abasoga baawera ddala Robert Kyagulanyi akalulu nga tebalina gwe beebuuzizzaako kuba bebe tebakola ki tebabirina naye nga bwe nkugambye nti already mu opposition pakati opposition gitubala eriwo ey'amaanyi ye Nuupu tulaba e Masaka Mukono Wakiso yonna nti okweyawulayawula weekuli naye kuno tolowooza nti nno kuliwo bubeezi kuno kutegeke butegesi kutegeke bakubateekamu buteesi babateekamu akasente ne babaawula kati waliwo kati nga Kawempe South oyo baamusangula ku maapu bamusirisa gemaanyi ago bwoba teweetegese ng'oli wa opposition mu opposition bonna abagenda okwesimbawo 2021 nga tebamanyi kituufu kye bagenze kukola nga balabika nga abamanyi naye ate nga tebamanyi kwegamba nga tebalina ggwanga lyabwe ku mitima gyabwe kwegamba omuntu nga ye waakiri akola kyonna naye ng'afunye ku ssente kwegamba nga yagenda mu byobufuzi nga ye amanyi kati atuuse mu bugagga era tubalabye era tebali kyekimu akasente bakalina TV bazigguddewo era bakalina era bw'obuuza abantu nabaga wange gundi ali atya mu mbeera kati kubanga nze ndudde mu bya TV bwendo mbuuza naye gundi ali atya bannanga abali eyo mu TV ezo ezaabo agamba gwe kyobumanya takyali kyekimu akasente yakafuna newankubadde nga takyakiika magere oba makerere kavule naye akasente yakolaki yakafuna kwegamba nti kitegeeza nti already oyo ye yali teyeetaaga na kubeera nti oba bamuperereza ennyo ekiri awo yali yeekwese bwekesa omutima nga munafu muli naye nga ffe tetumanyi anti ebigambo omuntu ayogera bagamba great talker is a great liar nti ayogera n'ayogera oliwo aboogera ennyo ng'omulaba mu butuufu ono singa agenda mu palamenti ayinza okuba obwomutawaana ennyo bw'atuuka eyo munnange obunafu obumulimu ne gweyulika ne bamulaga empapula n'awanda ne ku ngalo bw'ati n'akombako ayagala mpaleeta mbale abo nabo gye bali tubamanyi bulungi nnyo nebimba simenye mannya naye kyembadde nkutegeeza nti 2026 nti tetusuubira opposition kwegatta ekyo tukikkirize ekyo tekirigenda kubaawo oboolyawo bakiribawo mu myaka eyo singa embeera ba constitution bagizaawo ate era omukulembeze abazze n'abeera ng'asobola okubeera ng'alaze nti asobola okufuga ebisanja bibiri nakkiriza kwegamba ekyo kyakukkiriza bukkiriza n'okkiriza si bino ebya General Museveni nti yenze aliwo yenze mugenzi nzekka nze alina vision n'abaana bange famire yaffe erina vision yesobola okubeera ng'ekola bweti n'abo baawa ku kagaati abatonotono balondalonda eno nabo ne banako okubeera nga batumatiza nedda oyo yekka Mukama Katonda yamutuwanga ekirabo
nga tufunye omukulembeze aligenda okukkiriza nti ddala constitution egamba bweti, sigenda kujja mukono ku myaka, sigenda kwewaana kujjawo bisanja, sigenda kukola bwenti. Abannayuganda bannonze ekisanja kye mu myaka 5 bwe babeera banjagadde, kale munyambe mumpeeyo ekisanja ekyokubiri nsiibule bulungi. Era bw'atyo n'asiibula bw'atyo, kiba kitegeeza nti muganda wange Uganda awo kati oba oli awo okwegatta kusobola okubeerawo ku side ya opposition eribeeribaawo mu kiseera ekyo nga ne NRM eriba weeri, naye eriba teriiwo, yo ejja kuba yaggwa dda, nga yaggwa n'okusinga UPC bwe yaggwa, yakuba yaggwa nga yagwira ddala kye bayita okugwa, kubanga ne UPC abatagiraba bibani abamanyi UPC enyimba zebayimbanga we mama nga abunyimbiramu wali twagala obuti nga sente mama era obuyimba akyabuyimba obwo ng'agamba ati abanyumiza ebyafaayo ng'agamba nti nyimba twalaba wano twagala obuti nga sente. Muganda wange UPC simanyege bingi nnyo bye baayogeranga awo, naye essaawa yakakati muganda wange UPC yiraba ng'eyambala kala yayo yali myufu, eya UPC yali myufu, naye weewuunye Nuupu yajja n'etwala ne kala myufu, UPC n'ebanga egezaako kkaayana naye nga General Museveni agamba eyo si nsonga nammwe mutuleke tutunuulire kiri abaana kye baleese, kiki kye baleese, yagoba bugobi b'akakiiko ka byakulonda, kati biki bye muleese biro nammwe biki kwegamba kubanga kiri kyali kituufu kyantiisa n'okusinga kala, kubanga buli kala kye bakayanira balinga babajjukiza ebitakwatagana. Tulaba banna kye baleese ekirooto ekyentiisa Nuupu, ate mwenna bwe mulimu kuwoza ate kala yaffe eya red mubadde mugikozesa kinammwe, era baabigoba bugobi ekitegeera, naye nga kala sibu kati ne NRM bwetu bijja okuba muganda wange nga yero naye bajja kubaaya bakyamwambala oba simanyi, oba Pierre yejja kuba naye yeeyubulidde mu yero mu kiseera ekyo nga nabo bali eyo bavuyizeeyo, naye Pierre yo tejja kukola ki, tejja kujja yo tejja kujja, nze mbabuulira mpozzi nga bannayuganda basumagidde. Naye kakati tubadde tukyali ku nsonga eri lwakuba nti ate ngira n'empungawunga bazogenywe wano ku lukambwe nsokenziremu bwa understandi nsobola himpattiwa bannange. Kale okweyawulajawula kwegamba okuteekeddwa mu opposition kuno muganda wange amawulire oba ebiyinza okuvaamu si kulungi, yalina akamusinga naddala mwesiba ku kya opposition okubeera nti yeegatta bwe mba mugenda okuvuganya General Museveni nti ebyakalulu okubeera nti ko tekasobola kubeera kamazima na bwenkanya ebyo biri awo, naye era babaninge gye babateekateekamu ne babateekamu ekyokubeera nti temusobola kubeera nga mwegatta ate ne mumalira awo obudde. Kati bannayuganda mwetaaga ne mubeera nga mubategeeza nti bannange ekyo tekisoboka, ekyokwegatta tekisoboka kubanga ekyo General Museveni yakitegekategeka dda, era musubire ba candidates bangi nnyo bagenda okubanga aleeta beesimbewo ku lwabwe nga ba independent Katuulu nabana abayabayaba okuva mu bibiina nga FDC najja nankumbi ba Muriati gundi juzi kati kyajja ategeeze nti Muriati kyajja tutegeeze nti Nandala Mafabi yakola kiyajja, Nandala Mafabi yajja kati yoreda amaze okumulisa gwomusobira okuba nti agenda kukkaanya n'abalala tekisoboka. Kati tukimanyi ne Nandala Mafabi bakimanyi nti kati alina amaanyi mu Bugisu wali, okitegeera kati kiri eri bali abali eri ebugisu okukitegeera nti nedda ono tatumalira biseera, naye era bamugambe tukwagalanga MPC bwebale nnyo, naye tojja kusobola wano guno muzanyo sooka oguleke guleke tojja gusobola. Era awo wewava abantu abamu okubeera nga bagereesa nga bagamba nti nno aba opposition ababeera beesimbyewo
babeera bafuna bululu okusinzira ku regions nekituufu ne General Museveni naye ye theory yemu yemukolako era obululu naye abufuna kuva ku regions tebakulya ssente nti General Museveni nti regions zonna zikola kize muwagira naye alina wakola ki wajja obululu bwe era yensonga lwaki kiraba mu kitundu ekiri ababaka bangi nnyo aba palamenti kubanga era wajja n'amaanyi mu palamenti kati ekyo era kyekimuleetera okubeera ng'akimanyi bulungi nnyo nti bw'agenda awagika akutula mu opposition n'abawagika abantu abeesimba mu regions ez'enjawulo nti Amuriat mu biseera biri agende mu Northern Uganda akampaining eyo ne UPC nayo beesimbyewo omuntu waayo naye agenda akampaining eyo okiraba kiba kitegeeza nti obululu bweyo era nga bwe baliise enjiri nti temutuleetera baganda temukola mutya byonna bijja kuba bimuyamba okubeera nti nno abaawula jawulo ekisooka kati olwo agendeyo naye akole omulimu gwe bw'olanya mu kiseera ekyo bakubise abantu emiggo batuke n'okubanga beewaana titwakola kinene nnyo nga bimubimanyi byonna ebitegeeza nti akalulu tekasobola okubeera kamazima na bwenkanya on that note kati olwo obululu nekitegeeza nti bo abatunuulizi bagamba nti yensonga lwaki aba opposition obululu bafuna bwa regions nga bo bakijja kukubeera nti tewali ttutumu lya muntu kwegamba abeera akwatidde opposition bendera kubanga era newankubadde babeera beesimbyewo bangi mu opposition naye wabaawo kati gwe tulaba main opposition figure era ng'essaawa eno gwe tulina ye Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine nti okubeera nti nno obululu abala bwa region naye ekyo era kikulu nnyo kubanga bw'oba tosobodde kuwangula wammwe ng'abeewamwe tebakuwagidde si kyangu kubeera na buwagizi era kaabe muyimbi nga bano abeewammwe tebakuwagira wano ne by'oyimba wabweru kababe nga bakwagala tetusobola kubeera nga tubitegeera era tetubimanya abeewammwe kitegeeza olina okubaawo n'obuwagizi kw'otandikira kati ewammwe mu region kati nga wano mu Buganda oba mu Central Region nti abantu balina okubeera nga bagenda kuwagirira ddala Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga kijja kuba kiswaza nnyo oba kyali badde kiswaza nnyo okubeera nti n'Abaganda tebakola ki tebamwogera ekyo kyaluma nnyo General Museveni nti Abaganda ne munyima nkalulu kale drone kazikaabe ne zikaaba drone ezo zikaabye njagala okubabuulira drone zikoze eki zikaabye ekyo nabo tebasobola kukyewakana muganda wange busungu muganda mutya naye ng'ate weewuunye era batugamba nti neeri naye Kanyini Sima yawangula 10 ku 10 naye walala naye teri akomplaininga kuba naye oba oli awo amaanyi ge kigava mu Busoga mu Eastern Region eyo nayo bwebwene yeekola ekigenyi kakati ekyo kinene nnyo omuntu okubeera ng'asobola okuwangula ebitundu ebisemberedde 8 ku buli 100 mu regions 2 ate nga zirimu abantu bangi nnyo era bwajja n'akugamba nti nno wabba obuwanguzi bwange ayinza okuba talimba kubanga era bwe busungu nga bwe mpugambye nti bwe busungu bwa zi drone baagala okuba malamu akajanja naye lwakuba nti nno muganda wange newankubadde akalulu tekasobola era kamazima na bwenkanya wane Uganda ntiko kaliwo kuwudiisa nsi yonna nti mu Uganda mulimu demokrasi abantu beerondedde pulezidenti waabwe mu kalulu naye nga mukimanye bulungi nnyo in fact Tambala emundi yakyogera nti General Museveni bw'agenda n'ajjayo empapula bw'ati nomination papers kakasa bukakasa nti nno alina okulangirirwa ekyo kyali tekiri ekyo bw'okitunuulira context mwe yakyogerera olaba nga teyakyogerera mu layini ya demokrasiya wabula naye yalina ensonga ze kwe yali akyesigamya era ensonga ezo zikakasa bukakasa nti akalulu tekasobola kubeera kamazima na bwenkanya kubanga
nti omuntu okugyayo bujja empapula wali n'abeera already nga alina okulangirirwa kiba kitegeeza nti already byonna byali biba biteekeddwa before era ng'omuntu gwe bagenda okulangirira babeera bamumanyi butereevu nti ono gwe bagenda okubeera nga balangirira. Kati nga bwe nkutegeezezza nti Paul Kawanga Ssemwogerere ono nga bamugoberaganya Dr. Kizza Besigye gwe bagamba nti bano bo nti basobola okubeera nti nno Uganda yonna ebamanya nga bagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu mbu amanyikiddwa wano mu Buganda wokka nti tasobola kubeera nti awangula ewalala naye ate nga yasobola okukuba regions 2 n'aziteeka ku ttaka era nga awangulidde waggulu nnyo nti eri ewalala tamanyise tebamumanyi. Nange ekibuuzo kye mbuuza nti nkunnyonnyodde nti buli muntu alina wajja obuwagizi bwe. Dr. Kizza Besigye eyamuwandako eddusu yali Ali Haji Nassantege Ssebaggala. Eyamuwandako eddusu Dr. Kizza Besigye yali talina nga tamanyise naye Haji yagamba nti era abantu ne bagamba nti Haji akoze eki alagidde. Okitegeera bw'abanga Kizza Besigye nga bwe bagamba nti amanyise DP Dr. Kawanga Ssemwogerere naye yali amanyise lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyise oba eyali ye campaign ngira edda nga abantu bamumanyidde mu kiti kiri nga teri nyumba etali mu luyimba lwe era nga bonna bamumanyi bulungi nnyo nga Bobi Wine ng'olede yali yeetunda dda. Lwaki nti bwagabana ku masannyalaze katugeza aga Dr. Kizza Besigye aga Paul Kawanga Ssemwogerere nga babadde bagamutaddeko kisoboka kitya okubeera nti nate Dr. Kizza Besigye oba Paul Kawanga Ssemwogerere basobola omusinga ettutumu kubanga y'olede agabana ebyo byonna ye byonna abigabana kubanga ekisooka ya opposition ebaddewo ebbanga lyonna era ng'ensi yonna ekimanyi nti opposition bweri era nga banoonya omuntu oyo ayinza okuba nga avuganya General Museveni era asuubira okuba nga okuleka Ali Haji Nassantege Ssebaggala okuba nti nno yawa Kizza Besigye amaanyi wano kubanga amaanyi bwe yagamuwa wano mu Buganda n'ensi n'ewalala yonna ensi yonna n'emutegeera bw'etyo. Kati bw'abanga Bobi Wine legacy agisanzeewo nga weeri omukulu ogwo mwatambulidde abantu ne bategeera nti ono ye opposition figure aliwo. Kati opposition figure aliwo ye Bobi Wine nga Dr. Kizza Besigye naye kenyini bamutegedde nti balinnya mu kimu tebalina buzibu era ne ku mulundi guli teyeesimbawo nga Kizza Besigye era naye n'alaga obuwagizi bwe eri ani Bobi Wine. Kakati ate kijja kityo okuba nti Bobi Wine bagamba nti obuwagizi bwe buli wano wokka. Kiba kitegeeza nti Bobi Wine amanyise nnyo n'okusinga ate bali. Amanyise nnyo n'okusinga ate bali kubanga ye alina ekyenkizo ate ng'oggyeko kuba nti atambulidde mu bigere by'abali already mikulu gy'abali n'asanga ng'already bapevinga ddawe ate yajja n'asitula gurupu eya ghetto ebadde eri awo etafiibwako olumu nga n'okulonda teronda nayo n'ayimuka nayo. Yensonga lwaki okiraba nti gwe ne bw'otambula mu Uganda yonna buli koona waliyo foot soldier era gwe ne bw'otambula Uganda yonna n'ogimalako tewali kifo kitalimu ghetto era bw'otuukayo bajja kulaga nti balina obuwagizi bwaki bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati Uganda bw'ebeesi yonna ghetto ba Uganda yonna tugitwalanga ghetto Uganda yonna nti gwe tuuka wonna w'otuuka ng'ambi nti wano tewaliiwo mbeera efaanagana n'eye Kampala yotwogera ku ghetto yonna gyeri okwetooloola Uganda ate era bonna bakkiriza ekintu eki bakkiririza mu muntu waabwe pulezidenti waabwe ghetto pulezidenti bamumanyi. Kati ensonga ezo ne zibeera nga ziraga nti already tulina opposition figure ate asinga bali abalala bonna ababaddewo kubanga alina amaanyi okuva ku bo
ate ne kenyini n'aba ne factors ezize nti ng'omuyimbi ate era nga ghetto president nti ebyo ne Museveni tabirina byali badde nabyo nti lutalo lweruweeru naye ate lutalo lweruweeru lumudi campaigninga kubanga abantu baafa bangi nnyo abamulima n'okuliisa kubanga baafa abantu abali mu bukadde obubiri naye ne mu covid baali mu okuliisa n'abantu abawera 5,000 abantu bangi nnyo babanja ebintu byabwe nti omusayi gw'abantu ogwayiika tegusobola kuba nti ogupima mu value n'ogamba nti Uganda yafunamu wabula yafiirwa bufiirwa kubanga abaafa famire zaabwe bwe ziba zaasiraana zaatandikirawo okusiraana era bakaaba gwetuuka wano eruweeru olabe abantu bakaaba enkya n'eggulu era n'eruweeru akalulu baakamukuba era emmotoka za Museveni nga ziyita eruweeru awo mujjukire bulungi nnyo nga bawanise ebifaananyi bya Bobi Wine mujjukira akatambi ako Luweeru gye bayita Mekka yaabwe talinayo buwagizi talina ngera bwe kyali mu 1980 nti abanyankole tebawagira Museveni era bamuvuma n'omuvuma mu katabo ka Muzeeyi John Bikazoora nabibagamba bamugamba gwe kavubuka gwe ani akumanyi obeera wa ani akuzaala wano obunyira buwunyeezi ogenda osula mikwano gyo byali mu katabo ako menda bisoma nabibasomera wano ekitegeeza tebaamuwa baamuwandulira n'amalusu tebaamuwa kalulu kati gwolowooza omukululo ogwo oba ebyo bye baayogera abo ababyogera nti byasangukawo kitegeeza ne Bwankole nayo bangi abatamuwagira naye olw'okuba nti eri kyangu nnyo okubeera nti eno muganda wange ebintu byayo bikwatibwamu kati ebifo eyo si byangu nnyo okubeera nga bitegeerekeka naye era still nti Robert Kyagulanyi Ssentamu agenzeeyo mu buli region wane Uganda alinnyeeyo era abantu ne bamulaga obuwagizi era bwennyini ne beeyogerera nti mutugamba nti eno Bobi Wine tebamwagala kubanga muganda kati ffe tuli baganda tetuli baganda kitegeeza eyo theory newankubadde weeri naye ate majority bwe bagatta abantu abo side zeeyo ne bagatta wano mu Central ne Eastern kitegeeza nti abo abantu babeera bangi nnyo era omuntu oyo kitegeeza nti gwe ogamba nti yafunye ebitundu simanyi 35 simanyi mmeka obeera olimba kale tulabye nnyo okuba nti akalulu tekasobola kubeera kamazima na bwenkanya kubanga kaali badde akamazima n'obwenkanya ne tulaba ensisira bwe zikola ki bwe zenkanya emyoyo naye tekisoboka nkubulya bitasoboka opposition okwegatta tekisoboka akalulu okubeera akamazima n'obwenkanya tekikola ki tekisoboka naddala nga General Museveni nga tamala emirundi omugenzi bwe yatugamba nti bwe mulaba ng'agenza okugyayo empapula ng'agenza ozijjayo za nomination kiba kitegeeza nti already bagenda kuba bamulangirira nti bwe kityo bwe kiri kale kwegamba okwesiba ku kyakubeera nti nno obuwagizi bwa Bobi Wine buli regional nti ewalala yonna nti John Museveni abeera amukuba nze nkiwakanya kubanga era abantu abeewamwe balina okuba nga bakuwagira nti bwe baba bakuwagira wano mu Buganda bwe wasinga abantu abangi ennyo wano mu Central Region bwe wasinga abantu abangi ennyo mu Eastern naye wali abantu bangi nnyo ne bakuwa kati n'eri ewalala naye ng'olwedde bamaze okulaga nti bangi bakuwagira kiba kitegeeza nti akalulu obeera kawuuse era yensonga lwaki okiraba nti mu national census mu kubala abantu already ebyavaayo kati tebanatubulya bye bakyusiza oba babikyusiza batugambe nti abantu bali mu bukadde oba 49 twabala bubi naye okusinziira ku bye baalangirira bo nga NRM mu
okuwandiisa abantu bannakibiina okwetoloola eggwanga nti balina obukadde obuli mu 18 ebyava mu kubala abantu byabaswaza nti baali batulimba. Bwali bulimba obwenkukunala era ako baakagwa ne kiraga nti akalulu olere baakakwatamu dda. Akalulu baakakwatamu dda nti okutambula kwa Bobi Wine kuno regional oba national wide tour ng'atambula okwetoloola eggwanga lyonna, ekyo kiri meant kukulaga nti already obuwagizi gye buli, nti baleme kubalimba nti obuwagizi bwaggwaawo, nti tebuliyo gye buli ate bweyongera nako. Bakola first phase ennaku ezo babadde bapulaninga okuddayo mu national tour nga balangiridde, simanyi oba baddayo, naye already gye buli. Era agamasannyalaze nti ne bampuuga bennyini baagatya era nga bakitiira ddala, yensonga lwaki okiraba nti yabagamba Walingi ne Bwanika nti bannange okwagala abantu si musango, mba nange si ayagala nti n'abantu banjagala ennyo. Naye bwekityo bwe kiri nti aliko kye beta favor, abantu bamwagala newankubadde nga bagezezzaako okubiiya, ne babiiya ne basiiga evvu ne basiiga empitambi ne bapangisa buli omu, buli buloga avume, buli bwabisiyaga temutta wano, temutuleetera wano, temukola mutya. Abo beenoonyeza ssente, beenoonyeza bugagga, bagaggawadde nnyo. N'obabuuza nti mmwe abagamba nti bagaggawadde nnyo mwe muli baavu, mu mwaka mmeka nga mubbye eggwanga lino ne mulikaliza? Ate era omuntu kizibu nnyo okujja mu buyinza nga mwavu n'abaako kyatukolera ekiri awo, yensonga lwaki kiraba abasajja bajja bayala nnyo ne underpant yemu n'abamu nga tebalina nga Bobi Wine bwe yagamba. Era essaawa eno bagagga nnyo ku expense yaffe fe ababonaabona nti ebyali badde bituyambira awamu byonna bigenda mu nsawo zaba. Ate ekiwoomereza emmunaye ne kikola ki? Ne kisukka bwe kyandikomye ne basigala nga tebaagala kuta, basigala tebaagala kuta. Essente yabawoomera nnyo, ensonyi ne zibaggwamu na buli kimu. Katoli bwakugamba nti no Bobi Wine tula mugagga nnyo agaggawalire ku mulembe gwa Museveni, simanyi lwaki awoza. Oli asobodde okugaggawala, yes, naye ate mu bintu ebimugaggawazza temulimu mukono gwa gavumenti. Ekyo kimu. Katonda kiba kitegeeza nti nga bwe yamuwa okubeera nti nno asobola okwegaggawaza, nga bwe bamulaba nti muyimbi buyimbi muki munyuwanjaga n'ebirala, bw'aba asobola okwegaggawaza kitegeeza asobola era n'okubeera ng'agaggawaza eggwanga n'omuntu omulala owa wansi, kubanga obubonga abulina. Naye omuntu oyo ajja mu buyinza nga talina yadde n'ekikumi, ng'era mu buvubuka bwe bwonna bwonna emyaka gyonna gye yamalawo nga tewaliwo kye yali alina kiri awo okuleka bwa benzi, abamumanyi bwe bagamba. Kyali kizibu nnyo okugaggawaza bannayuganda. Bino byonna bi programs bye bateekawo kituufu byali badde birungi, naye teyasobola kuba naye kenyini yalimu okwegaggawaza. Era obugagga bwe yafuna yabufuna ze mu buyinza, kitegeeza n'atoola nazze ewuwe, n'atoola butuuzi bw'ati awatali kukola yadde n'abantu be. Kati omuntu asobodde okwerandiza ate gwe n'otandika okuwuza nti agaggawalidde ku mulimu gwa Museveni, naye nga tewaliwo programu n'emu gy'oyinza kugamba nti mwagaggawalidde, nti oba NADS oba kiki oba Parish Development Model oba emyoga nti Bobi Wine mwe yagaggawalira. Ate naawe nkwewuunya, tosobola kwebuuza nti lwaki gwe toli mugagga. Toli mugagga kubanga tomalaako na mbeera eriwo, nti abagezigezi bokka nga bwe bagamba nti if the going get tough the tough get going. Kitegeeza abali tough nga Bakyagulanyi bwe basobodde okubeera nga bamalako ne bakuba kondishoni zonna ne bazikuba mu ttutumu, mu kuyiiya, n'okusobola okubeera nga bapanga byonna, n'okubeera ne fiva okuva eri Katonda, byonna ne babikuba ne babeera nga byonna biri ku sayidi yaabwe. Kubanga ye Mukama Katonda bw'aba alonda omuntu tagenda mujja mu abo ab'amaanyi, amujja mu abo be bayita abanafu, nga bw'olaba Goliath bwe bamukuba envuumuulo, nga bw'olaba Jesus bwe bamuzaalira mu kiralo ky'enti, gwoza tewaaliyo wanyirira, awanyoomebwa. Kati
Katonda omuntu amujjaawo mwe munyooma n'amuleeta. Gwe weebuuze nti kati omuntu eyakulira mu ghetto yakola atya biki ate asobola atya okubeera ng'asobola okwogera oluzungu asobola okwogera biki n'amaakinga nabali lwaki gutulanga kyewuunyisa. Kakati nze kyendowooza ng'oggyeko ekyokuba nti opposition tesobola kubeera nga yeegatta era kikyamu okubeera nga tukyesibako n'ekyokubeera nti nno General Museveni atadde oba atayiza mu buli nsonda yonna okubeera nti nno ayawula mu opposition tewali wo sayini yonna eraga nti basobola okwegatta era nga akoze kinene nnyo mu kwagala okubeera nti nno abatamya omuntu gwakakasa nti ono yayinza okunzija mu ntebe yasobola okulabula abantu n'ekyokubeera nti nno akakiiko k'ebyokulonda yakawamba era n'esigidamuzi yaliwamba Parliament agiwambye kiba kitegeeza nti bwakulaga nti agenda kwesimbawo tewaliwo omukisa gwonna nti mmwe mutuule butuuzi balonde buli mukuba akalulu wali musuubire nkya nti bagenda kulangirira omuntu omulala tali Museveni. Ebyo byonna nga mumaze okubeera nga mubitegeera nti ekibatwala mu kalulu just kusigaza mu kululu ogwo Bobi Wine kwe yatandikira nti oba oli awo nti emu wakiri esinga okuba 0 emu esinga ku 0 nti musigaze wakiri ekyo kubeera kyetwogerako nti wano already mu Central Region awangudde eri mu Eastern awangudde naye walala n'afunayo bwafunye ate era nga gye buli obw'amaanyi kubanga eri balinayo science mungi nnyo emiggo mingi nnyo olanya yabakakasa emiggo gye bakuba abaana banno aba opposition kati ate eri mu Western nekisukka nayo tebabawa gaapu yadde Robert Kyagulanyi Ssentamu nti asigala akyayimiridde era abantu baali badde basinziira ku ekyo ekiriwo oba kiriko enfuufu oba kiriko empitambi nga bwe bagamba gwoba onoolowooza kukubeera nti at least Uganda eve mu buwambe mu buddu kubanga gye tulaga nti twali badde tugenda n'ekyo kubanga ye mwana owaffe owa wano gwe tumanyi gwe tulinako obukakafu nti obuzaale bwe buno maama taata be bano akulidde wano alidde ku miyembe gyaffe kyetumanyi era si kyangu nnyo kukwata munnayuganda munne amufuula omuddu tekisoboka si kyangu nnyo kubeera nti nno eggwanga oba ekitiibwa ky'eggwanga akyerimbisemu bwerimbisi naye nga takirina ku mutima si kyangu nnyo kusoosowaza bantu bagwira kusinga gwe munnayuganda si kyangu ngera bw'olaba Idi Amin bwe yagamba nti ye gwe ne bw'ogenda mu bbanka yonna okwetoolola ensi tojja kusangayo ssente z'alina ye si mugagga wabula ayagala eggwanga lye likulaakulana era bwe yali agoba abayindi yagamba nti ekyo takikoledde ggwe mwe balina omumaaki mmwe mwe abateeketeeke mwe abalimenti okubeera nga mufuga bufuzi abalala yagamba akikoledde munnayuganda owa wansi kubanga tasobola kukkiriza munnayuganda kufuulibwa muddu leka naye ekonomi wakiri egende mu mikono gye ekyo ne mubeera nga mukikuliriza nnyo ekonomi yafa naye ne mwerabira omuntu yateeka eggwanga mu lutalo okumala emyaka 5 ng'ebyenfuna byonna byafa kitegeeza yasinga okwonoona ebyenfuna by'eggwanga ye yasinga kuba kati bizinesi ezaali zigenda mu maaso ng'olutalo emmundu eyaka tewali emyaka 5 so nga ate mu myaka bwe kiba nti emyaka 5 nga tegyakosa Uganda gwe weebuuze nti Amin emyaka gye yafugira Uganda emitono egitawera 10 kijja kita okuba nti nno we yaviira mu buyinza nga Uganda terina bbanja nalimu so nga ate ono yalwana emyaka 5 kubanga Amin katugambe nti yagoba abayindi ekonomi neegwa tukigeraganya n'olutalo lwa Museveni olw'emyaka 5 kale naye ate oli
yagenda okuva mu buyinza nga bamututte kaguddeyo abali beegwanyiza abeefula nti bebateeketeeke be balina okufuga Uganda yeteena bbanja nalimu. Museveni afugidde emyaka 4 ebbanja Uganda lyerina public debt muganda gwange lituli mu bulago era ne minisita Kasajja kenyini yakonfaminga n'agamba timuŋŋamba okubeera twewule ssente nze sigenda kutunda ggwanga nga ndaba. Eyo statement mwana Uganda olina ogitunuulira ennyo. Bw'ayogera ku kutunda eggwanga kitegeeza kutunda ggwanga. Kitegeeza kutunda ggwanga nti kati eggwanga lituuse okubeera nti nno abantu bajja kujja bali wambe bagambe nedda. Ffe amasannyalaze tugawambye tukuŋŋaanye ssente kati bo be babaira baregulatinga ssente mmeka ze batukana ku masannyalaze. Essaawa eno unity ya 1,000 era bw'oteekako katugeze omutwalo ojja kufuna units 10 kati bayinza okwongeramu akatonotono naye nga unity ya 1,000 lungi muganda wange 10 lungi. Susuubira nti no gye bagatunda ewalala banansi bali bagigula 1,000 ekyo ne kibeera awo. Kakati gwe ojja kugenda okukitunuulira nti nga bawambye katugeze amasannyalaze olede baagawamba kati wano we tuli bannaffe kubanga waliwo ate abaatukolonizinga baddugavu bannaffe yadde abamu tebakimanyi naye olede tuli mu buddu tuli mu mafuzi g'amatwale waliwo abatufuga nga ettwale lyabwe. Kakati abo batukolamu ssente naye ate bali bwe banajja bo bajja giteeka ku 2,000 kale wakiri 15,000 kale kubanga bajja kuba olede bo tobabuulira bo bagala ssente zaabwe. Kakati ekyo nkijja wali mu kubeera nti nno emyaka 40 bw'ogattako emyaka 5 Gen. Museveni yamala mu nsiko egyo emyaka giri emeka 45 kubanga egyo natugimubalirako kubanga eggwanga awo yalisannyalaza emmundu neetokota yateeka eggwanga mu lutalo abantu bafudde bangi nnyo bali mu bukadde 2 n'omusobyo ekonomi y'eggwanga egudde najja ne 30% n'agenda atubba tonziriranga bwetwogera ku 30% abaana bato tebakimanyi banange kenyininyini nabitegera luvannyuma bana likyali mwana muto nnyo by then baby naye muganda wange kunnyonnyola kino nti gwe olina miliyoni emu bw'ogenda okuvunjisa ssente wali bajja kuwa mu 7 so nga ate katugeze ebbeeyi y'emmotoka yeera esigaddeyo nti emmotoka ebadde egula $2,000 esigadde ku $2,000 so nga ate ezibadde zigula emmotoka gy'ogenda okuvuga oba nga special oba taxi oba esomba ebirime ebyo oba ekole enkulaakulana yonna ekwongereko kitegeeza bakuwadde 7 weetaaga ssente endala emiliyoni emu mu 9,300 kwegamba dola esigadde ekyali y'amaanyi tebaginyekenyezaako naye wano ffe batusaze ssente poloti esigadde ku $5,000,000 we bakyusiriza ssente tebagisaze giteeka ku 7 oba nti 7 emirundi 5 kale nti miliyoni 5 nti buli miliyoni erimu 7 naye ate gwe bakusaza 7 kitegeeza tokyasobola kugula poloti ya miliyoni 5 kati awo we batyo baatubba bwe mbangeza kukusigira ekifaananyi bwekito bwe kyali kati awo naatubba ezo zaalagawa oba wa teryakola kiteryamanyi nakye twategeera nti balina okweyongerayo ate neeri bakoleki bawambeyo era ne bagenda babali banoonya ssente teryamanyi kati ebyo byonna bannayuganda babimanyi naye ne basalawo nti bo basapootinge mbu ekyo ekifumbekeddemu egyo gyonna emivuyo nga benkikunnyonnyodde nga beerabidde nti bo nabo bantu Uganda yaabwe ate era erina okugenda mu maaso naye ebiseera by'omu maaso okusinziira ku foundation eyo
nti ddala bo balaba maaso bayimiridde waliyo bazzukulu baabwe balinayoko akabembereza mu maaso eyo. Kyekibuuzo, bazzukulu baabwe balinayo akabembereza mu maaso eyo? Kiba kitegeeza nti bannayuganda mwenna mulina okubeera n'eddoboozi limu, mulina okubeera n'eddoboozi limu era liwulirwe mu nsi yonna nti ekimala kikola ki? Ekimala kimala nti n'obwo obululu bano bwe beesigamako kwe batuwudisiza nti demokurasiya nti kati no babaze bwe buti kiba kiretaaga wali byabakama n'atuuka okutunuulya akalulu ati ng'alaba bannange kiki kino? Kwegamba ensi yonna nga wano mu Buganda bwe babaana akalulu ensi neewuuma ebyenda tebibeetokota, mu Busoga ne bakakuba ebyenda tebibeetokota, nti singa bakakuba bwe batyo kati Bannandala Mafaabi ne baani abalebe bagenda okuleeta mu Uganda enunuddwa, kiba kitegeeza nti teri agenda kubawalana, teri agenda kubateekako nnugu. Bonna era ojja balaba nga ate basembedde ku mmeeza, kubanga Uganda ejja kubezza emikono gy'abantu nga tewali mmundu, tewali biki. Mukama Katonda bw'atuyamba nga bakkiriza, kuba nsuubira okuba nga ate awo omutabani aba agenda kutabuka butabuzi. Olaba atabulikira bali B'Amerika bawandiikira kitaawe nti wali badde tokomawo mu kisanja ekyo 2026 kisanja eky'omusanvu n'atabuka. Kati kale abajja kutabuka, yes, abajja kutabuka, naye nga ne Bannayuganda ate bwe babeera batabuse ate bo okutabuka kwabwe kuba kuzibu nnyo, kubanga era ne bw'atabuka mu magye era mulimu nabo abasobola omutabukira abalina sapooti y'abantu, ng'era nabo bawagira abantu, ng'era balinjidde ddala ddoboozi lyammwe balabe nga nabo mu butuufu kati balina we bayimirira nga order from above at least mugikubye mugikendeezezzaako nabo kwegamba nga bafunye kwegamba bagamba wange kati ate abantu boogedde ffe tukole tutya, lwaki tubakuba? Kwegamba nga ate simulaze ku maanyi nammwe okusinga okutuula obutuuzi ne mubeera awo mukimanyi bulungi nnyo nti akalulu 2026 Museveni alina okwerangirira, mukimanyi bulungi nnyo nti bino already amagye galidudde wali kwa Akiba okukola ebikolwa ku Bannayuganda okubeera nti no gabateekako obusungu era nga byonna bigendeddwa mu kuteekawo kutiisatiisa. Mukimanyi bulungi nnyo nti poliisi byonna biri compromised, nti amagye baagateeka muli gafumbekedde muli, nti balina kubeera nga bakubakkirizisa kubateeka mu layini nampaka nga ba training embwa. Omaye embwa, omutraininzi w'embwa yaŋŋamba nti embwa tesobola kuyiga oba kubeera trained okuleka okuyita mu kutulugunyizibwa. Embwa bagitraininga bagitulugunya gwe nga babaliko gye batrainingira embwa, batulugunya embwa okusobola okubeera nga olaba etegeera ng'omuntu. Kakati balina batuteeka mu layini ebyo byonna ebyo. Tulina okuba nga munnange naffe twirwanako ng'abantu, kubanga obuyinza butuweebwa constitution okubeera nga twerwanako, kubanga yo already bagikubadde bagiteeka dda wansi. Ate naye erina mu buwaayiro buga nti bannange munwanirire mu bubi ne mu bulungi, munwanirire oba mukola mutya oba mutya naye munwanirire. Kasita bantuusa wano munwanirire, naye okumanya baakubajjako temusobola kubimanya ebyo, kubanga tebaagala nnyo mwenyigire mu ebyo byabufuzi ebyo. Mujja kuba mukyakalanya obusika, obwakabaka mwagala bujjawo. Kanve wano.